Va ku miyembe gyange osoboka judde kana kagala sente kalinganga mayembe. Ndowooza olaba bukopi bwe bujjudde ze sijja kudda wo. Abalebi baffe mwenna ababukedde TV nyongera okubebaza mukola kyamaanyi nnyo okuba nti muwaayo obudde bwammwe ne mutulaba. Mubadde mwagala nnyo Ekiraamo kibe nga kigenda mu maaso naye katusooke tukomakaawo season 1 waweekomye naye mu bbanga etali lyewala tugenda kukomawo tuleete season 2 ate katubaleetere ekisingako ku kino ekibaddeko kika era wonna wooli nsaba ofube nnyo okulaba nti kino kyetuzzaako ani tukisubwa bakiyita namujinga. Kiki lwaki bakiyita namujinga? Njagala otulotegeere lwaki bakiyita namujinga. Nga nsizeyo emabega ku kiraamo kitubadde tulaba kyali gye nfunye ndi muntu mukulu naye mulimu ebintu ebinnuma tusikisa abaana abato naye okubadde nga ali mu layini eyo naye gw'osikiza mu butuufu yateekeddwa okusika naye aba akyali mwana muto abatenda bakutegeera naye n'omuteekako ndi ye musika alina ebyamasanyu bingi byasobola okuba nti nibyo byalowooza ekintu ekyo nammwe mukirowoozeeko. Ne kyali girala gye nfunye nti ekika ky'endiga mbadde simanyi gye kyava. Omukulu w'ekika ky'endiga y'ani amanyi? Kaakati newankubadde nga nkaddi oyo mumanyi bulungi ate onzizzaamu yeruweemwa. Era neebaza abantu b'endiga mukoze nnyo okuba nti nno mutuwa bwino oyo ne tusomesa abantu b'endiga ne bamanyawo gye bava. Kuba ekika ky'endiga nali simanyi nti kyava mu mmamba kati kyannonyongera okwagala okubanga nti bintu byenzannya ate nsomesa eggwanga ate nange neefunamu ekyokuyiga. Bane mwebale nnyo mwebalire ddala ne neeyongera okwebaza abantu be mbadde nzannya nabo tebeekuluntaza n'okuba tufunamu okusoomoozebwa kubaamu naye ate ne bagumira ebizibu bibaawo si ekyo kyokka. Ne neebaza omuntu awandiika atwala obudde bunene nnyo kati nga nze mukulu bosa mpandiikira ebigambo naye n'ayagala nkizanye nga bwe kirina okukola kinga bwe kirina okubeera kuba okuwandiika si kwangu ate n'okuzanya si kwangu kuba omuwandiisi kyawandiise kyayagala ozanye nange nempayo obudde bwange nenkola ekyateekeddwa okwagala nti olina kuzanya kino olina kuzanya kino. Si ekyo kyokka neebaza abantu abatuwa ebifo by'okuzanyiramu mukola kyamaanyi kuba abantu abasinga obungi balowooza nti ebifo byetuzanyiramu tugenda kwonoona tugenda kukola kino ne kino. Nedda wabula tusomesa ggwanga oli n'atuwa amaka. Neebaza mmange omukyala nzaala oba mmanga nzaala Hajjati Serwadde ebweya bannange Hajjati Allah akuwa ekyosinga okwagala mmange n'okubadde oli maama wange naye ne tuleeta abantu nga bangi n'otatwekaanya n'otakola otya kugamba n'otulabirira nga labirira abaana bo bannange omutima ogwo si mwangu kusanga. Hajjati weebale nnyo weebalire ddala nsigala nga mbeebaza tubaleetera ekiddako. Amannya gange mbitibwa zaamu nnyo Muhamudu Nantajja ng'erikola ssente ye Mwami Juma. Kikunyumira nnyo kiyigiriza kyagala kukiyigiriza kiyigiriza abaana baffe.
mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba mwebale tuwagira mwebale twagala bannange simanyi nawe nyinza kutandikira simanyi nawe nyinza koma okujjako okubeebazanga amanya gange nze Christine Sendi azannye mu Ekiraamo nga maama mukulu ow'abaana bakulu azaala abaana abakulu bannaye simanyi nawe ntandikira mwebale tuwagira abatugobeegeredde abanjagadde n'abatanjagadde mwenna beebalizaamu mwebale kutulaba naye sijja gamba nti mulimu abatanjagadde mwenna mubadde munjagala olw'ensonga mubadde muwaayo obudde bwammwe ne mumanya leero azzaako ki olwaleero aleeta ki ebintu bino sibikola nti bwenfaanana embeera zange za bulijjo ndi muntu mulamu siri muntu mukyamu nga mwe mubadde mukitwala wano wootuuze biki bino byoyambadde ebiki mami kati watandika kwambala butundutundu bwangoye katonda wa kiki ekyo mami bye biriko wangi bye biriko ngotobirako wabula mbadde ngezaako kuzannya kulaga gwanga kiki ekitambula kiki ekiri mu bantu mbeebaza bannange abatugoberedde bannange abatuwagira abalaba firimu zaffe mwenna gye muli aba Kampala ab'omukyalo ab'ebweru mwenna ngattawamu engalo zange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala Zubairi family mwebale kunjagala mwebale kwagala Christine Sendi mwebale kwagala buli omu azanya firimu azanye mu Ekiraamo byonna mwenna mbeebaza Muzanya ate bamizibairi ono lulala ajjako nakolera ebintu bingi ajjako nemukata nakeera naleeta mumoroka naleeta abakozi naleeta abakozi nagerera kutale kano ntusanyuka nnyo kale bambi abantu abaddiza ku ssente muwala kati omutwalo muleke amanya gange nze Katumba Faizo Zaidi amanyiddwa ennyo nga Sendi olw'olugambo mu Zubairi family. Okusookera ddala njagala okwebaza bannayuganda mwenna abatufudde nambeemu mu kusomesa kuba kati ffe twavaawo ku ddaala ly'okuzannya wabula tusomesa busomesa ggwanga. Mu firimu eno gye tunzise Ekiraamo ate mwongeredde ddala okutulaga nti omulamwa mutambudde nagwo omulamwa mugutegedde kuba ekigendererwa kyaffe era kyali bannayuganda n'abantu bonna okufuna ekifaananyi omuntu singa ofa nga tolaamye buzibu ki bw'oba olekedde abantu b'oleseewo singa olaama naye b'olekedde Ekiraamo ne baba nga si beesimbu buzibu ki bw'oba oleseewo tukakasa nti byonna tubituuseeko tubeebaza okuba nga mubadde mutugoberera bulungi ate ng'Ekiraamo mukiraba mutufudde ab'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amanya gange nze Sheikh Omar Badru Dumba sewa yamani wemakindye w'abaimaamu emakindye twebaza Zubairi family omulimu gwekoze okubeera nga eyigiriza abantu Ekiraamo okulaama ng'ate bwe tugenda okutunuulira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayigiriza nnyo abantu okubeera nga balaama ne bwe kityo tubeebaza nnyo olw'omulimu ogwo kubanga abantu baffe bajja kubeera nga bafunamu ekyokuyiga baleme kubeera nga baleka emitawaana ku nsi kuno ne bwe kityo tubeebaza nnyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala okwebaza abalabi ba Bukedde TV mwenna byonna gye muli. Twagala okwebaza management ya Bukedde TV banaye mutukoze bulungi tuvudde wala ne Bukedde TV ate ngera tugamba nti tukyaliwo tukyagenda mu maaso n'okuleeta ebinyuma kakati ate kyetuleeta ate kyo kikambwe nnyo obadde onyumirwa nnyo Ekiraamo naye ate kati lindirira kyetugenda okusabuukulula ogenda kukakasa nti wamma ddala ekituufu twazze kubeera nga tusomesa eggwanga. Kyenjagala okusaba abazannyi ba firimu bonna mu ggwanga nti bw'oba ozannya bambi fuba okulaba nti bw'ozannyira
afuna bino ebintu bibiri ekisookera ddala asanyuke naye atayige wabula n'akaana akalenzi ako akatwako akazuku ka Mzee Juma mwebale katendeka kantu kalungi Judge, I'm warning you. Never ever come back here again. Kati okujokola amazzi amusango. Jeziragala. Okituja kala kati nkole ntya. Wona abajobala abazze kukola bajira motoka gabe. Nogo zongo otambuza bigere. Ekyokubiri tubeere nga tukwasiza wamu nga tuvudde ku kino ekyoga nti tuzanya series naye ne movies endala zonna tukwasize wamu okulaba nga twagazisa abantu ebintu bye tukola nga bwe guli kati. Lwaki ebiragiro n'amateeka g'omumpembo ono tetubisimbira Nakakongo ne tubigaana? Okunyuma omukulu gw'ekika oba onyumye buwangu si kyo kyokka oba onyumye emmengo nina muno oba gitwaliddemu gw'olowooza nze saawula wakati wa mmengo ne lumu mu bumu bumwe nga bw'omuleeto lumu aze lwalumu n'asooka ateekako amateeka agankanidde awo ani yamugambye nti bye tukola bikontana n'ennono abijjeewa lumu nga bw'omulabi mu bw'obumu okuleka kali akakooti ak'olubugo kabadde yeenaanise kona kamukunukidde kali eno kati kamuleka nawo. Kyekisobola kwerabira mu kiraamo kino lwe twazanya scene nga tuli emakulungu mu lumbe. Scene eyo yanyumira nnyo kubanga twali tukola ebintu abasinga baali bamanyi nti ddala kuba era twali twalaali nga tuli mu kusumikira naye nga ate ffe tuli mu kushuutinga. Kati abantu abamu baalwawo okukitegeera nti nno ffe tulina bye tushuutinga ne tugenda ne nambula emiwumbo naye nga ate ffe tuli mu kushuutinga. Neno jirengedde eye sala asalwa etanga y'amazzi yayikuuse kati ng'ekisanyusa bw'oyogera ku Bosa Serunkuuma nga wandiga nga bw'oyogera ku Haji Badiru Sewagudde nga wandiga ng'abantu bonna aboogerwako ndiga naye ng'ate ffe tulina kye tukuusa kugamba seri eno neebanga yanyumiramu nnyo nga abantu baffe baalwawo okutegeera kye tuliko naye ng'ate ffe kye tuliko tukitegeeza Sikyengamba ngamba okunfunira ensimbi entwala ate siriko bannange fe abalwadde mu mukolo ebintu ebyo tebijja kuba birungi. Haji Sewagudde bw'odidde mu bigere yali musajja mugabi era nange ngabye musajja w'abantu nnyonnyo n'amaanyi. Bino by'otandise nze sibirabangako mu kika kye ate biriwa tosobola kumukwatira ssente z'entwala. Mu kuzannya kuno akaseera akasinga okunyigiriza mu byaddala we twali tukolera plan ne Bosa tukola plan tumaze okugusa plan yonna atudde mu ofiisi we twabeerera mu ofiisi ne Bosa asooka andage nti ndi wa bigere sirina kye nnina talina wiiringi kubaako kyampa awantu awo wanyigirizaamu awo era mu kuzanya nalaba nga omusajja antaddeyo n'andekayo ate ye bannumamu nnyawo. Kaka Sendi njagala okulize bulungi bw'obanga omanyiro bangako ne wookoma nja kino kitegeere mulekera okumpisaamu maaso tuuka ku ekyo era mu ntebe yange mwotudde mwami alina mu kwewoba yeewuuba ebiko bitula mu ntebe yange mulabe mubeekolemu okubanga mumanyiira abantu manya nti nkoma wano mu kumanyira kwange sa omwami yeetuula mbadde njagala onyambe buyambi oddemu by'oyogedde. Gwe tebanza mu bigambo ndi musajja mukulu tebanza mu bigambo tebankubira bigambo gw'oyagala ki sebo
Njoro tomanyi ngambe ki? Nkumanyi bagani nda kumanya buli omu. Siri okumanya buli omu. Kali mwayise okutuka wano. Nomanya yo office yo montaliimo. Nene mujjuma mine kutwala nayo tole wala kagwera ku kasingo. Omwala ku reception taliyo. Genda yo mubuuzo bati yetwalenga tujja. Olegire mutaliyo chikono kye mpaka mu office ye. Tata sendi na badesi basuubira. Era nga simeti mugenda kujja wano. Nolwensi oge mufumi. Mutambule ate gweka uliza kino. Tata sendi kutegeera bulungi. Olina ebintu byenko ebyokumpisamu amaaso. Nakuyitako twaliko mu kirasi emu kati kirasi yange endala tukyali kirasi yange. Kirasi tekitoyogerako. Twali kirasi yange. Tekitoyogerako. Office gyentuulamu. Tomanyira. Na office gyentuulamu. Ali kuyisama amaaso. Ale gugolichi. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna banemwe bali kwagala Zubairi family naye ate akensuso njagala okwebazaamu akensuso abantu b'e Makindye. Abantu b'e Makindye lwaki kubanga Makindye gye tuzaaliddwa, Makindye gye tukulidde, Makindye gye tukolera emirimu gyaffe egisinga, ebintu ebisinga tubishutingira Makindye. Makindye we wali amaka gaffe. Tukakasa nti nno mutugumiikiriza nnyo ensonga lwaki oba oli awo tugenze nga tuva ku mutendero ogusooka okudda ku mutendero omulala ate era tumanyi mukyatugumiikiriza. Naffe tubasuubiza ab'e Makindye tukyabaweereza ate era weetuli okubaweereza tuli baana bagonvu nnyo. Banne mwebale nnyo mwebale nnyo. Eyakadde katono olusi kigwako nga tukyanyumirwa nolwakisala bwekwe. Basebo ne banyabo abalabi babutedde TV essaawa eno abawagizi ba Zubairi family abawagizi b'ebina Uganda nze babita Mbosa Seronkoma okuva mu Zubairi family. Banze muwandiisi wa firimu eyitibwa Ekiraamo gye tumaliriza ekitundu ekisooka kituyisa season 1. Banze mutendesi waayo. Neebaza nnyo mwenna abatuyambye kamampadde amagezi n'okumpabula. Kubanga omulama gutwazannyako ekigambo Kiraamo kigazi kinene ate nga kitegeeza bingi nnyo ebyensi eno. In fact n'ensi yonna twaliza awamu. Mubaamu ebintu ebyamakulu bingi, mubaamu okutingana, mubaamu ebyobugagga bingi, mulimu okukyawagana kungi. Nembeebaza okuba basobodde bonna kubanga bajja ne bampabula kusinziira ku kimadde mulaba nga mugoberera. Kyekakasa nti ekigenda kyaffe kivudde bulungi eba Zubairi family. Mbeebaza okuba nti musobodde okusigala nga mulaba paka essaawa ya leero asanga olagala tugenda kukimala olunagamba nedda mwandi kyongeddeyooko. Tujja kukyongera mu maaso ku sizoni endala naye eno yokasooka tugikomyeko wano tusobola tukuŋŋaanya ebirowoozo ebirala n'amagezi kubanga script empanvu we tusobola kubanga byonna obirina ogenda ogattamu mpola okusinziira ku bebeera bakuwadde. So neebaza nnyo okuba nti mukibaddewo tetunafunamu nnyo batugamba nti mukoze bubi. Abazannyi betuzannye nabo Zubairi family members Mwami Lutaaya, Katumba Faizo Sendi, Zaamu nnyo mwenna mwebale kubeerawo Christine Sendi buli omu alina kyakoze plan kigambo kituuka kituuse. Mbeebaza nnyo tuleeta ekipya twakise Namujinga agenda kubanga adda mu kifo kya Kiraamo naye nga Namujinga eno firimu ekwatagana nnyo n'ey'amalwaliro kyengera mu malwaliro abajjanjabi abalwadde abasawo bingi ebeeramu ddagala n'ebirala. Tugenda kuba tugibazanyira mugenda kuba muyiga ebintu bingi mugenda kuba mujjukanya kubanga ebisinga obungi mubiyiseemu namwe mubirabye. So mu bufunze mugirinde egenda kuba muliro nnyo. Egenda kuba ng'etandika wiiki egenda okujja Olwokubiri era essaawa ze zimu zibeeramu Ekiraamo. Mwebale kutuwagira mwebale kutwagala tubagala nnyo mwebale nnyo. Namujinga